Wale mpideko nga mpita Nuupu political party. Se political party. Kitongole. Nuupu kitongole. Kitongole. Kikola ki? Kitongole li yakiteeka wali ku ssente. Kyabwanna kyewa. Nga basically omulimu gwakyo mulimu ki? Kubaako engeri gye babuguyaza abantu n'okubasiriwaza. Babatunuulize kubatunuuliza nsobi kubabuzaabuza. Kitongole kyakubuzaabuza kutimba abantu bbula kulaba nti basobola okulowooza nti nno Museveni tumutwala. Tebamutwala. Oyinza okutwala Museveni ng'oli mu ebyo. Bibalimu tebitwala Museveni. Tebirina yadde tebisobola yadde omunyeenyaako. Byongera mukuumirawo. Bye bisinga omunyweza. Era Museveni senga talina bitongole nga Nuupu senga tasobola kufuga. Gamba gakato. Ate togamba Nuupu teri mu byaddaala. Babimanyi. Goza bate bakimanyi. Nabo bennyini bo bennyini bakimanyi ba agent wali bennyini bakimanyi. Kisinzira level ki gwoli nze ndi agent naye ku level ki. Waliwo wa CIA waliwo paka ku level esembayo. Kyopala nesimu yabesi gyabo bagibbira. Era CIA wajja wekubyayi kwata mu erimu sound etambula. Bagibbirawa ku Nuupu bakugamba. Bijira yabingamba neewunya. Ne yakolaganako n'empuuga. Ngali mu Nuupu ng'amanyiddwa bano bahirudamani bano baani buli muntu yakolagana n'empuuga afuluma balina okumufulumya oba oyagala oba toyagala, and that's art. Naye kati bo bakiwulirira muli munda tebasobola nakikulaga. Bakiwulirira muli muki munda kati obola nti bavaire boogera ezo statements kuba that statement is uncalled for. Is a clear message nti waliwo olutanaba kubeera luli launched naye tunaba kubeera ki mu public kati ayagala ddu tuteeramu kati ali mutuwa nsonga Seggona atuwa nsonga bwe bango bamumanya kino kye kingobezza agamba nti omujjukira statement eri kati abawadde ensonga nti bwe baba mulaba bantwala mumanye kino kye kintwaza. Wechegede, otherwise it is not about kubanga Bobi Wine afuganga bola President Museveni bwafuga NRM. Ne Bobi Wine bwafuga NRM. Bakolera ddala script yemu. Bayina similarities mu bukulembeze bwabo. Nnyo bafaanaganira ddala. Era kati ekimu ku kyo they are both good dictators. Who and who? And very good pretenders. Museveni ne Bobi Wine. Bonna ba dictator bawedde emiri. Ate ba pretending abamanyi okuzannya omuzannyo kubanga Bobi Wine is a very good artist. Very good. Muzannyi wa film. He's an artist. Amanyi he has acted the part of being he has acted that part. President wa Nuupu. Very well. Very well. Bulungi nnyo tewaliwo era tewali nsobi nemu nabino byonna kati ebigenda mu maaso kakati ate ne Museveni naye kyakola eno. Waliwo osizira okubeera nga otulaba nkwaniriza nkubuzaako nti osibye otya afunye okusomozebwa nkusaasidde nnyo asootoka ku bwanguzi nti yozaayoza ndine Samuel Kalungi bangi mumuyita obote tugenda kwogera ebigambo ebyobuuzi olunaku olwaleero agenda kukubuuza oba kyateeka biki mu nsawo oba tebuuza abantu abatulaba mwenna twangera okubeebaza n'okubabuuzaako nti muli mutya mwebala okubeerayo mwebala okuweereza eggwanga lyammwe mu mbeera yonna gye muweererezaamu yonna gye muweererezaamu oba oli mulimi oba oli muki abantu abali mu uniform men and women in uniform abatuweereza ffenno tuba twebase nga bo bali bati abantu abo nabo tubawenya ekitiibwa n'abantu abalala bangi nnyo abalemereddwa okukola emirimu gyammwe ng'ate mutudde mu ofiisi nammwe tubakolimira. Katonda ye yajja obbasasula bw'oba olemedde mu ofiisi y'abantu ate nga tobagasa ekkooti ogiteekawo n'odduka n'oteekawo ekkooti n'odduka emisinde n'ogenda n'okola ebibyo n'okwana abakazi n'okola ebintu byonna byonna ebyekisirusiru naye ng'ate omusaala we gujja ogwagala naawe tukukolimirako era tukusabira essaala embi mu mbeera efaana wali essaala embi wali essaala embi bugingo gye yasaba togiraba Katonda ezo taziwuliriza yasaba essaala embi naye egeze mukama anti egeze okweterolanga eri ku ye
kyemukola bakola diversion si diversion ye nyini ali diverted ate kati akolera ndi diversion he's diverting himself so you use no business to talk about naye mu byonna twagala bakulisaayo mu lunaku lw'abazira olunaku lw'abazira jjo lwawadde olunaku lw'abazira tubakulisaayo mwenna gavumenti yalutongoleza lyabadde lyantonde era abantu babawadde emidaali I hope emidaali egyo gyongera okugattibwako n'ebintu ebirala bingi naye ate n'okwongera okwebaza Katonda nti eggwanga lyaffe litambudde nelituuka we lituuse naye tubakulisaayo mwenna ate twongera okugamba abantu nammwe mubeere bazira gye muwangaalira omukazi oyo atunda ennyaanya ku kkubo oli muzira gwe hardware oli muzira gwe avuga taxi oli muki oli muzira tuyinza okuba nga tewazze ku national level naye oli muzira ku ebyo byonna byokola ki byokola ebyo bintu byo buli kintu kyokola ng'okikoledde mu mutima gwakwagala ggwanga lyo oba muzira in some way so tubeebaza abazira mwenna bamaama muli bazira bataata muli bazira abaana abagenda ku masomero musoma ne mumalako muli bazira waliwo abaana abazira ennyo omwana n'asoma nga mwana ye asoma nga n'okwewera yeewerera waliwo omuzira asinga oyo kale nno mwena muli bazira buli omu wooli oli muzira mu mbeera efaanana bwetyo era ekikufuula omuzira byebyo ebitono ennyo byeweetuusizzaako nogamba kino kyo nwanye nenkituukako njatandikire wa Sseggona yabaddeko mu balonzi be ng'abagamba bannaaye Kyagulanyi twamuwa ebisanja ebyo ku bwa pulezidenti era bwe bimaliriza nze nzirako bwa pulezidenti bwa Nuupu kati nazo okuscrollinga nti ku mikutu nga bagamba bannange tusimbule oba tulindeko nga bagamba nti bamuvumu oba balindeko so Sseggona bwatu bwayimiridde anti kakati Sseggona musajja atto Sseggona naye munnabyabufuzi omu ku bannabyabufuzi abasinza otusombowa kati statement erimu ekibi kyonna tirimu kibi kyonna naye nkugambe nti ebyo byonna byongera okuliviiringa lwaki Nuupu weeri bano bajja beeteeseteese nti bamanya n'okumanya nti bajja kuwangula ne bamanya n'ebisanja anti kyekyekugamba abamukyama ogamba abalonzi nti ebisanja bya Kyagulanyi 2 biweddeko bwe biggwako 226 bwamaliriza ze nkwata bwa pulezidenti bweniyo abamukyama si mukyamu mu ange eyo naye lwaki akyogera lwaki akigamba abalonzi lwaki akigamba abalonzi kuba abalonzi ekyo tekibakwatako kati tekibakwatako kibakwatirako bwa essaawa eno omuntu yenna yenna alowooza ku byobululu atunuulidde kalulu ka 226 kati bwebagamba ebya 231 ke kabonero akalaga biri bye nagamba edda naga nti Nuupu yeetegeka ennyo kalulu kali ate kano tebeetegese babadde mu kulwana bali mu kwekuba babadde mu kwekuba mu kwevuma mu kwerangira mu kulwanira mirambo bye babaddemu byera babikoze bulungi nnyo bepositionize bulungi nnyo ng'abantu abali anirule babadde mu kukola ggaali era kati mukole eggaali naye eggaali zonna zemukola zigenda tugasa nnyo wali mu 231 bakole eggaali tebava ku kintu kyabwe mukulu kyeyabagamba naye it is too late essaawa eno ebyo byonna byakola ki byaggo byandibadde byakolebwa dda naye byandibadde bikolebwa ate badde bali mu kulwanagana ate gundi ate empuuga ate bino ate biri ate bino kati as we speak right now they are not yet ready olaba confusion gye balina obudde buno ontegedde omuntu asobola okuyimirira n'agamba mbw ate ye ayogera ate ku bya 231 naye nga 226 tanategeera bwagenda kutambula nati bamutaddeko candidate bamuyita Magoola omu abasajja baze bavuganya Busire ate abasajja abagagga kati yazzaawo basifuuti soja abawadde ente ku Idi yajjaawo n'asisinkana pulezidenti w'NUP Sseggona engeri yali mukwano gwa Mpuuga yagaana okufuna side entuufu ali neutral kati ndowooza naye akimanyi nti bamutandiseeko ddo akimanyi bulungi nnyo anti kati kutandika okukola statement ng'ezo kati eyo strategy ya Nuupu get them out kubanga buli muntu yenna yenna alina akakwate ku Mpuuga ajja kufuluma oba tayagala buli muntu yenna alina akakwate ku Mpuuga ateekwa okufuluma
oba ayagala oba tayagala oba kati oba luli ateekwa okufuluma ontegede bulungi nnyo abalala bakyabuliddwako sipaaka buli kimu kirirwedde emmundu zirirwedde ebyokulwanyisa webiri naye bakyabuliddwa sipaaka emmandusa ebuze bakyabuliddwa sipaaka buli muntu ne yakolaganako n'empuuga ng'ali mu nuupu ng'amanyiddwa bano ba Hiludamaani bano baani buli muntu yakolagana n'empuuga afuluma balina okumufulumya oba oyagala oba toyagala and that's art naye kati bo bakiwulirira muli munda tebasobola nakikulaga bakiwulirira muli muki munda kati obola nti bavayo boogera ezo statements kuba that statement is uncalled for is a clear message nti waliwo olutanaba kubeera luli launched naye tetunaba kubeera ki mu public kati ayagala ddu tuteeramu kati ali mutuwa nsonga Seggona atuwa nsonga bwe banga obamumanya kino kyekingobezza agamba nti omujjukira statement eri kati abawadde ensonga nti bwe baba mulaba bantwala mumanye kino kyekintwaza wekyegedde otherwise it is not about kubanga Bobi Wine afuganga bola President Museveni bwafuga NRM ne Bobi Wine bwafuga NRM bakolera ddala script yemu balina similarities mu bukulembeze bwabwe nnyo bafaanaganira ddala era kati ekimu ku kyo they are both good dictators and very good pretenders Museveni ne Bobi Wine bonna ba dictator bawedde embi ate ba pretending bamanyi okuzanya omuzanyo kubanga Bobi Wine is a very good artist very good muzanyi wa film he's an artist amanyi he has acted the part of being he has acted that part President wa Nuupu very well bulungi nnyo tewaliwo era tewali nsobi nemu nabino byonna kati ebigenda mu maaso kakati ate ne Museveni naye kyakola eno mwena alemu ebirala byonna mubiteesaako naye toteesa ku ntebe ye ebirala byonna bikkirizibwa okuteesebwako naye ntebe yo tebagiteesaako wekyegedde mukujjayo empapula tewali yajjenga waliwo yajjiyeko ya president naye yalubongo yatebajesimba lwaki loza tebaliwo webali fear gwe senga ojjukira abantu abaipanga ku president Museveni mbu baagala kubeera ba president ne webali kati tosobola kwepanka bakatumba oye nga gye bali abakatumba oye tebali mwena alemu ate president Museveni yali tabatya abali mwena abo bonna mama Mbabazi gundi yajesimbako noweno gundi abene engulu kapteni mukula yajesimbako yajesimbako okosebo entebe ya ena munda RM anti yali agala bwa president bana bagundi bamutembeyeza wano bagundi bakabushenga bamutembeyeza bamulesa omuntu w'abantu akubye obugatta akoze ati akola interview ali ati alaze swimming pool ewaka abagambye nga bwajja oba yali 2 mwaka kyogo bizu byafuna omwo mwe mwava nagundi banza nokubuuza sente za Zimbabwe mwe mwava gundi mwe mwava goza bali bakatandika okuba sente zino ezagundi zebayita Global Fund no yayibanga sente kyezo zine zatwaza mukula zatwaza mukula ezasibya gundi ezasibya Bukenya ezasibya Bukenya zaja Chogamu neze zatwala mukula zali za Global Fund Global Fund n'agamba nti ntwala miliyoni 2 era nzisiza era ne bamukaba taddanga ngulu paka leero kane Bobi Wine afaanagana Museveni bafaanaganira ddala nti bonna baagala entebe because gwe wano kyolina okutegeera nti President Museveni oba Bobi Wine ne Museveni bonna they are dictatorial in nature and this is how we've built our politics ne bwe mbeera nze nenkola ekibiina kya
tosobola kujja n'ojja ne weepanga bw'ate kati gw'ozze otya kubanga ffe ebibiina byaffe tebizimbibwa mu nteekateeka ntuufu bizimbibwa ku bantu olunaku FDC lwe yafa gundi lwalekeraawo okubeera gundi neefa tejja teriiwo kati gwe eriwo ekola ki luli FDC wali ogyogerako bwotyo nti bweriawo egu enajja nakumbi sebo FDC nga bwolaba nuupu bwetuyisa ne FDC bwe yayisanga abantu nga bwolaba nuupu bwe yeeyisa ne FDC bwe yeeyisa abantu era nga n'ovaayo edda twalinanga Facebook n'ovaayo n'olumbagana FDC ku Facebook ng'owulira akaliro nga tomanya nga bakukuba flat lwakuba nti luli tewaliwo TikTok ate n'abantu abamu abaliwo kati tebaaliwo ffe twasasulwanga ne ssente okugulirawo abantu Facebook ng'oli okumugulirawo Facebook akusasula omuteeke ku Facebook okyegede kyegeza kugamba buli mwezi iyi nange nasasuzako ku bantu okyegede bulungi nnyo si kabbirubiru and that's the point okyegede kyengeza kukulaga so kyengeza kukulaga nti abantu bavugenze bajja buzi okutegeera ebintu bino but bino ebintu bye balaba kati saawa eno byaliwooko yovolaba nti abamu abalalu bamanyi okugamba nti FDC gundi kyebeeranko Museveni tebamunyenyanko nga Nuupu bwe munyenyeza. Nuupu yemu ku bitongole ebisinza okuyamba President Museveni okufuga obulungi. Nuupu yemu ku bitongole ebisinza okuyamba Museveni. Bwe njogera ekitongole nze ku level yange oyinza okuloza nti simanyi saawula kibiina kya byabufuzi na kitongole. Ku level yange Nuupu kyekimu ku bitongole bisinza okuyamba Museveni okutufuga obulungi mu bino ebiseera naddala kino ekisanja etufuze bulungi nnyo. Ekisanja kino Nuupu eyanguyiriza Museveni nnyo, tewali amuwakanya, tewali amubonyaabonya, tewali amusumbuwa. Eyali omusumbuye Dr. Besigye ali munda. Abantu abandi musumbuye ideas zimusumbuwa teziriiwo kubanga ebibayitirako bafuluma parliament. Kituufu. Ebibayitirako bano bafuluma parliament. Wali wabirabako mu parliament ey'omukaaga ey'omusanvu. Parliament ey'omukaaga ey'omusanvu zaali zigambika. N'ey'omunaana. Wabirabako. Wawulirako yafulumye parliament. Lwaki kati biri lwapa nti bano kasemito gibabuguma bade tugende. Kubanga ekikondo kiyinza nnyo kasakayinza okulwanira. Bino bisusse okutegeera. Tufulume tugende bino biyitiridde ng'akaliro kabwatuka. Gi parliament gye tulina. Ate kati yo parliament ani agikoze? Nuupu yegikoze. Ey'ekikulu ekyo kubanga yo yeri ku ludda oluvuganya be bangi. Bye boogera bye bikola sense ku ludda oluvuganya. Oshegera. And that's where we are. Kati ye politics bye bibiina by'obufuzi nti ebibiina byaffe by'obufuzi bizimbibwa. Kati olaba gundi ng'ayogera bw'atyo Sseggona. Ali mu kuteekateeka mitima gyammwe. Kubagamba nti bannaye ŋŋenda. Naye bwe mulaba ŋŋenda mumanya kyo kyekintwala. Ekyo kyekintwala. Ali mu bateekateeka ateekateeka society ereme kumutabu ereme kufuna shock. Ezo bajja shock absorbers. Omanyi emmotoka baziteeka mu shock absorbers to absorb the shocks. Emmotoka ng'etomedde pubu erinye mu kinnya. Omanyi emmotoka bwe yandibadde nga terina mu shock absorbers anti egwamu bugwi naye kati bakoteeka mu shock absorbers ng'ebuukamu ng'egenda. Kati ye abateeseteese nga society abateekateeka nti bannange eyo ensonga yentwala. Ensonga eno entwala naye ng'ensonga entuufu bano baamanya nti eno gurupu eyava mu DP tulina ogikuba ne tugijjawo. Andi ngubuuli ago ge mazima. Sseggona ali bateekateeka. Ekisooka n'abantu nabo bakoowa. Kati abantu bakoowa abafugidde ebbanga ddene ontegedde. Naye kati olw'okubanga nti ebyobufuzi byaffe tebitunuulira nkyukakyuka. Bitunuulira byanfuna. Kyobola nze mbiyita bitongole. Si bibiina bya bufuzi. Ekibiina ky'ebyobufuzi kati gwe wali olabyeko ku Nuupu okuteeka luno yalayininga apo abaana bagundi abaana ba Fuutu Soja nga baagala obbakwasa. Waliwo olabyeko ku mukolo oguli awamu gugamba nti bannaye nga Nuupu tukoze
Tabamiruka bagenda mutabamiruka masa ndowooza gwa musanvu awo gwa munana oli mulwadde wa mutwe lwaki kati they are going there now but why now because tugenda mu kalondooza ssemateeka wabo bagamba emyaka egyo lwakuba kati nalabe bakibalama ate nabo bali mu kooti kyenkugamba nti bano bale mu kusolovinga ebizibu ebyandibadde ebizibu ne batunuulira obusonga obutono busonga butininga buliwa nga mpuuga si kasonga katono because kati ye mpuuga kati okimanyi nti mpuuga alina wiini oledi alinayo kati ababaka be uliriza alina wiini ye alina ekibiina kye kati naye nakyo simanyi oba kiki gwomanyi ye alina kati ekibiina kale alina gyakola kati alina kampani endala gye yayingidde kati alina ekitongole baba ku nsonga nene ne batunuulira mpuuga yatwala miliyoni zaabwe 5 naye kati tulowoozeemu gavumenti eteka sente meka mu Nuupu buli mwaka billions ziringa meka 5 ziwere 5 oba 7 ziringa 7 billions nga 7 when you compare 500 million ne billion 7 what is more ate mbuziri ziri mu mateeka zino yatwala teziri mu mateeka kakati tutunuulire ekituleke ki ziriya ziri mu mateeka zino ezampuuga nazo zaali mu mateeka for your information mwabatategeera amateeka tegakola nga only gatunde side yo ontegedde sente ziri za mateeka kubanga mpuuga bamutwale mu kooti yabba tebasobola ate gamba gwewawulirako nti waliwo seefu yamenyebwa sente bazimuwanga komishona bazeegabanyanga bo bakomishona kati kyogamba olutalo obusente obwo bwaba distractinga kubanga bo bekyabaleeta bajja mu bizinensi mulina okulya nabo bajja mu bizinensi lutalo lwennyini kati ono mpuuga basajja babaganda bagumu nnyo baagala sente zaabwe mpuuga Seggona bano balukwago sente zaabwe ziryako kakati ye Nuupu musajja waffe omwami Nuupu owa Unity Platform mwami Kyagulanyi lwaki ababwati ate nga wa Unity anti n'ekigambo Unity Platform tebakimanyi kikitegeeza abasajja nabasomesaako nno ku kigambo ekyo ne bayomba ate buyombi ne nga kati ate bano kambaveeko baavumanzi nagamba nagenda ne mbasomesa ne bagamba naye ekigambo National Unity Platform kitegeeza national kitegeeza kintu kya ggwanga unity kitegeeza bumu platform katuuti kitegeeza katuuti oba mwaganya mwaganya tutwalenga mwaganya kakati nenga omuntu bw'avaayo najja n'agamba nti waliwo ekitatambula bulungi mu Nuupu kitegeeza aba akosezza omwaganya gwe mugamba nti gwe muli lwaki mumuvuma bavaawo bubi naye lwaki muvaawo bubi naye bw'oba oyogera ku unity bwe bumu lwaki mwe mugamba nti bali tubaboole either beera naffe oba beera n'oli you decide lwaki ogamba nti mubaboole because tebakkiriziganya naffe lwaki tubaboola tubeere nabo the idea is bali tubagoba mu meeting ezimu ontegedde nti bwe tuba ewaka obumu tekitegeeza kubeera nti nno obumu kitegeeza kumanya nti nno omuntu oli I respect your idea ne bwe tuba tuteesa ku kino gwe tojja kuba idea yo nfu ontegedde tusobola okubeera awamu ebweru ne bwe tuyingira mu nnyumba okimanyi nti bwe mugenda kukwanjula kitwale ng'okwanjula mugendera wamu naye abagenda okubeera mu nnyumba abayingira mu nnyumba mu kwanjulwa okubazaala bagenda nga 3 oba 4 oba 5 oba 10 naye nga mwagenza abantu 7 kitegeeza nti bali bankizo kummwe yadde mwagenze mutya lumu eyo yandibadde unity ontegedde kakati kitegeeza nti bwe mugenda nga unity mwenna wamu abagenza okwanjula ne banjulwa biri ebivudde eri bye mu sharing eno ababikiza ne babikiza ababigaana ne bakola ki ne babigaana naye ekyo tekijjaawo tosagamba nti bali tubaboole then awo totambula nabo kati gwe botali kugamba nti nno nze ndi wa Unity Platform kitegeeza toli wa Unity Platform olimba wakola kakuuniyo kyekiri byempita ebitongole
ebigambo byange bambigenderera oyina kakirikiko ontegedde so kati ekyo that's where the problem is ekizibu awo kiri nti oli mu kutunda ekintu kirala ontegedde naye ate mu byaddala oli mu kirala bibiri byanjawulo byolimu otunda kirala mu bantu kirala but reality yatundala oboto baba sajja toyagala baagale lwaki bakola ki no nze bwentyo bwendi because kakati sikola mu government sikola mu NOP neba walya towalya gwe nete babikugamba yeyo babingamba nnyo era nze nali adda era ndi mukufu era ndi okay Ochegedde. Muzajja kusanga ovuga emmotoka n'agamba walya. Walya kujjanga ovuga. Navuga emmotoka. That's a point. Bebyo Deputy Speaker bye yagamba bote balina mmotoka. Ennene ez'amaanyi. Obeera mu yiyonga eribwe. Ontegedde bulungi nga yali kati bote balina mmotoka. Bazina. Ontegedde bulungi. The idea is very simple. Fena twagala okulya. Naye bw'oba olya olina okusigaza akutegeera ako. Ontegedde bulungi. Nze lwade totunda mutwe gwo. Tunda idea. Totunda mutwe. Oli bwajja okugula ekintu mu dduuka tomuwa bisumuluzo bya dduuka. Agenda wejjireyo. Njagalayo omugati gwa 5 n'ogumuwa. Ochegedde. So don't confuse the two. Ochegedde. Government nsobola okukolera government ekintu omulimu kubwerere. Because nange nfunamu. Because eggwanga libanga libiseko. Essaawa eno tuli mu kulwanagana ekintu kya EPS. Ekya transport. Ekya transport ebipapula by'ekiyaayi tuli mu kulwanagana nabyo. Ontegedde tuli mu kugamba abantu nti bino obubbi obwenkukunala tosobola kungamba nti gavumenti ate gavumenti ebba abantu ate yo tegenda kufunamu erina bebbira kati Munnayuganda ogenda kubba Omunnayuganda bya kisiru bya bubbi bano bali mu kubba and I'm telling Ugandans say no to the EPS systems bya kisiru bya bubbi boyise ekitala biki kati bataddewo fine ez'ekisiru mbusimanyi bw'ovuga wanuwe miliyoni mu kitundu bw'otomera omuntu miliyoni 2 bw'okola biki miliyoni mitwalo kakati tugende empola lwaki obba ebitaala yes ebyo byonna tubigendeko mpola exactly now tugende empola kiki twandikoze mu kusooka kuba kati gwe bw'oŋŋamba nti no miliyoni nti accident bwe bakoze accident n'entomera omuntu miliyoni meka luli tewaddewo nsonga gundi tewabaddewo gundi tewaddewo standard fee mbadde mutegeeragana ku leve eyo ogula keesi kola biki omuntu omutomedde ekyo kimu naye essaawa eno ŋŋamba miliyoni meka miliyoni 2 now ekyo si ye isu isu eri nti mwe mwagala mufune mu accidents zino okusinga okulaba engeri okusala amagezi agavoiding accidents kubanga kati essaawa eno sente ezo ze baagala okubba mu Bannayuganda for your information miliyoni 2 zino bezikugibwako bano abaleese kasisitimu kaabwe kasisitimu kaabano bano ababbi abayita mu gavumenti bajja ne baliisa ebaba EPS nga bolaba omumeme kye yatukola kakati sente ezo nga zijja bwe ziti sente ogenda kulaba nga emiliyoni zino 2 zosasudde tezigenze mu ggwanika lya gavumenti mbw'oba ekole ku nguudo eyongereko enguudo sente zino zigenze mu nsawo y'amatiya omuyaaye yajja ne ka briefcase company ye investor abebikwangala kufuna mu accident kati yo gavumenti yamuwa contracting emuganga agimatizza atya bali bafere bajja ne balowooza mu president bino bijja kuyambako abantu okukendeeza ku accident naye bigenda kuwongera kubanga bino byetwogerako tebina webikendereza accident ontegedde tebina wekwendereza accident wabula just oli okufuna mu accident eguddewo penalty esooka yakubba bitaala singa obba ebitaala ogabye waliwo kamera ekulaba yes bakuba ebitaala bakutanza oba miliyoni oba mitwalo giri mitwalo naye kyemmanyi nti bw'otomera omuntu miliyoni 2 gundi miliyoni mu kitundu oba emyaka 2 okusiba mu kkomera ne bino byonna babikoze waliwo n'endala mpitirivu
naye nze issue yange ndako kya kikubisa ebitaala leka tugende empola olwaleero enguudo zaffe mbi wuliriza tugende empola olwaleero enguudo zaffe mbi wali olabyeko omusirikale ng'ayita abantu n'abagamba mujje naye ng'ebitaala byakalwedi nakirabako ekasubi awo lwaki olowooza kiba bweki ebitaala ebyo olumu biba bifu ekyo kimu eyo yemu ku nsonga ekyokubiri kiba ki jaamu aba akutte nnyo ebitaala bireeta jaamu enguudo ziba ntono enguudo tetulina kwekuyita tulera kwekuyita ebitaala babisetinga bubi nti bikwata eddakiika 4 ne bita obutikitiki 4 kyekyo nkugamba nti kati these are all issues ze tulina osooka okuhandolinga before but wanuwe lwaki ovuga wanuwe kyovuga wanuwe ddala no anti ekyo kikyamu nze kyenjagala okugamba ebitaala tetubibba mubibba wuliriza ebitaala ebyo biraba ow'emmotoka abba ebitaala we Uganda n'owa booda nabba ebitaala yes naye ekyo si kyensonga kubanga sigoka amateeka tegatulidde ebitaala byokka kubanga tubba ebitaala naye waliwo n'abo abasajja bennyini abasirikale bennyini bakubbisa ebiki nagaba jangu either wekola ki jangu emmotoka za gundi emmotoka za bano baminisita simanyi baani n'abali baminisita bataddemu obugombe bona bayita muki mu bitaala bona babba ebitaala naye omanyi kibabbisa ebitaala ekisookera dda tetulina nguudo mu Uganda olaba akaguudo kano akaguudo kamyaka kali myaka nga 7 ako why do we have that road now why do we have only that road nga akaguudo ako bakakolebwa nga Uganda erimu emmotoka 8 ng'omanya n'okumanya nti oyo mwami Matiya yagenze oyo gundi yagenze essaawa eno kumpi buli kiyenje kirina emmotoka tukyalina oluguudo lwe lumu jaamu n'akwata okuva ku makya paka lwaggulu mu kifo kyosalira abantu amagezi tugambe nti sente zino bwe tunaakwatanga abakubye ebitaala tuzikuŋŋaanye nga gavumenti tukole enguudo mu mwaka mutujja kuba ne biliyoni meka ne biliyoni dola meka nti 3 tukoleyo oluguudo ontekedde olwaleero as I speak to you sente ezo zenjogerako ez'aba stubborn people sente ezo zenjogerako 80% za investor yazze ne briefcase ye kati 20% ye ya government obakukwata sente baseka ku account ya company kati kitegeeza government yako percentage yes ku sente ziba zikuganyizibwa at a given period of time naye kati lwaki omunauganda atomedde omunauganda ate omuchina eyaleese akuuma ye yalya sente ezo katenda watu afikia ino kukwata mukubo wali gwe bakukwata ne bakuwa receipt sente nga zigendayo ku account sente bwe zivaayo nga bano bamatiya bazebagabanya bakingi chongo changa baking nga bafuna akasente omunauganda atomedde omunauganda munne ontegedde nasasula miliyoni meka 2 gavumenti ya Uganda efunako emitwalo meka akamu 8 chong chang nakatwala nekati government ya Uganda yeroza bana Uganda balina sente nyingi ache nkugamba nti bano ababbi bajja batambula ne Matiya mu mugongo naye nga Matiya bamwekwese mbuki bwekwese Matiya alese diiru naye agenda kulyako nga 5%. abo tebabanga bebana bazine nga umeme kye yatukola era bye balese binamba plate ebipya gwe ngamba otya mwengule namba plate empya already nasasula dda namba plate yange je nine nkadde kati nze nkusasulire okugula nkugulire namba plate kwogenda okunzibira lwaki muwa abantu namba plate empya za bwerere already wasasula dda nasasula dda motoka ziba nsasula omusolo kati onsasuza namba plate empya nkusasule ontegedde you are making me pay an extra fee for new number plate and so that you can charge me on that new number plate atenga wasasula dda atenga nasasula dda so kati bino byonna byakisiru ngugambe nga umeme kye yatukola nabano bagenda tukola 80% yaba investor bana bazene briefcase ne laptop kati tuvewa naye nga tuvaawo waliwo abasajja ba traffic ababeera mu makubo ku nguudo ezo ezifuluma n'okuyingira Kampala ezo Masaka Road Mityana Road abasajja abo omulimu gwabwe si kukendeeza accident bo kye bakola bakuteegerawo omanyi nti tebaliiwo yes ate era babeera ne ba agent nga bolaba bano abasajja bano aba traffic ab'omu Kampala bakwata abapolisi traffic abapolisi bakwata ababoda akwata owa boda n'amugamba genda waliyo omutwalo gusasula oliayo kyakasolo yes kati bano kye bakola bo babeera mu bukko kati bwe nojjanga omazeeyo oluguudo lugamba nti ogenda vuga speed 7 ng'oli mu 9 n'agamba
wadovuga kyenda kati naye nga amutemezaako ye agent wali nakugamba nti waliwo ejjayo ebiki kakati ebyo abo tebagala kendeza accident tebagala kufuna sente kati ebyo byonna eddagala lyabeweeriri tulikola program naye nkugamba nti eddagala lyebyo njagala tukole program nga oleese emisolo gyonna ng'oleese penalty zonna byonna nga njabikuleetera nkubulira kye bandibadde bakola okusinga okukola ekyo tuveewaawo tugende wa Namboozi yasekeredde George Musisi n'agamba ab'emukono mwalimu muvuddemu nga kadi yange omusajja agitwala yayogedde nabo ng'alaga essanyu lyalina tolirabanga nako George Musisi okumuseeseetula okuva ewuwe okudda ewa Ssemujju kakati waliwo ebintu bibiri nakugamba politics waffe yafuuka business ewedde emirimu era yemu ku business esinga okufuna Uganda era tubasaba nga bumusimbe emmwanyi mufunire we mwesimba kyekyatanga oddoyo okugamba nti abazze okusaba obwa MP bangi tebamanyi kyakikolera kakati nga bwe tusimba emmwanyi nammwe mufunire we mukola ki we mwesimba mufune ku ssente ez'endolo ez'obwereere ofuna naye enteekamu naye ebeera nnyingi anti kakati kati kotegeere ku bibiri olondeko kimu kati alinga betting natandise okulaba bebayuza ebipande oli ataddemu ekipande kye bamuyuza kati ate bano ababibbi bakola Kyagulanyi ne bamuteekao Kyagulanyi kiki ekikuteesako Kyagulanyi ku kipande yeggweye anti kugira ku saving and sente banedda baba baagala kusikiriza balabi oli aleme kutunuulira ono yekka agambe ono waffe tugende wa Namboozi bye balimu so ewa Namboozi aswaza Namboozi is wankiyita ekikogama manyi waliwo ebintu ebimu ebiswaza naye Namboozi aswaza oba in fact okimanyi Namboozi alinganga gundi alinga Pastor Bujingo mu kuswaza in fact kyenga bakolayo ne bakoze kuswaza nation tojukira Pastor Bujingo yakola statement n'agamba kabuuga Namboozi aboga kati nno nkubuulira amuwalanira bwerere bafaanagana yakola analysis ku masasi yaga Pastor n'agamba mu kusooka batugambye musumba wa kanisa ate twageze ogira ne bagamba nti ate driver nti ate kati batugamba wa SF era senga Katonda yali akola ebintu nga bwe tuba tubyagala abantu Namboozi yandifumbiddwa Pastor Bujingo bafaanagana era bandikoze kape ennungi ennyo Pastor Bujingo ne Namboozi bandikoze the most beautiful couple bafaanagana bonna boogera ebigambo ebirungi ku makya olweggulo ne bakunama bakyuka ate beebuzaabuza gwe Namboozi ebigambo byabadde ajja ayogeranga ku bantu olwaleero nkugambye ate baagala nnyo ssente ate baagala nnyo ebifo baagala nnyo ebitiibwa kati oli abanja abaana bajje bamukole ki bamubuuzeeko abaana be wagoba mu radio wano babagoba mu radio wano poliisi yebagoba mu TV bali bakola ku TV yawo bali mu administration wano babafulumya na TV poliisi ye yabafulumya bagamba mbu tebamwagala muntegedde mu mboozi ye wali owuliddemu mu mboozi ye yabajja mu administration ya church mu mboozi ku mpaka nno kyenkugamba nkulaga bbaawe kibandibadde bakola nkulaga famire yaabwe kati gwe buli wenteeka Namboozi gweteekawo Pastor Bujingo ontegedde onvuga akataka tuli wa Namboozi ogenda anti kati nkulaga anti bombi be bamu kati nze nkulaga character ne famire nti senga Katonda bye yatwali twagala nze nandi basabidde it would be the best couple bandizadde obwana nga bulungi nnyo nga tebukyuse bitooke bye bigwa nga bwandibadde bwana bulungi nnyo kubanga bafaanagana they make a wonderful couple anyway oyo ye bwetyo twadde tujja tumulaba ngenda kuzimba Pentagon mukono ngenda gikyusa era gikyusa ekyusa eki
ekyusa eki togamba tana kye yakoze katyanga yagenda mu parliament Nambooze abaddenga mu doyidoyi bammenya omugongo bangize ono akaaba mugongo oli baŋŋamba bamukubye masasi enjawulo eruwa ne masasi ago gali mbugali awo nze nali kiro nali neebasa ngalo wa mawulire ankubira ono omusajja njagaza bwe kati pasita bujigo bamukubye amasasi mugamba waayi njabira bakumacha sinsobola Nengendo ulire Emboozi the following days. Bofuna ngakadde. Ojja genda wonyine bamukubira masasi. N'ekiro nze mpitawo ne ku 8 ne ku 7 ne ku mmeka. Wetegereza. Kozi yavuga munne namutwala. Wetegereza olaba ekifo ekyo ne bwe kiba kifaanana mu budde bwe bamukubiramu. Sawa 3. Ekyo kifo kiba biza abantu baba bakola emirimu gyabwe. Kati ne boyitawo ku 8 wabaawo abantu. Kama tewali muntu yaliwo nga bakubo. Tewali kwolu. Naye soko kuba amasasi. Eyo tuveeyo. Nofuna obuvumu. Naawe tontwale. Eyo. Nofuna obuvumu obuvuga munno. Sebo naawe tontwale okanzireye mukono. Muti ayina omuntu. Tubeere mukono. Anti obedda nkugamba this is a couple. Kwa musini andi kwa musigini kyategatta. Naye byonna ogenda biraba nga bina biva ku kintu eki. Sente. Okwagala sente mu politics kuyitiridde nnyo kyobola nti kati ebyayogera byonna yayogera kama Nambooze bamala ekisaya kino singa Katonda akimuwa mu 2 mu gumwera ajja kuba akyuse ajja kuba kyagala bakaba parliament Nambooze laba nnono paka nga afudde kati Nambooze bafaanagana ne President Museveni mu kwagala obuyinza bano bonna abantu betulaba tewali alimba tebakulimba mu president era kyovola bantu President Museveni abatunira bati n'abasekerera kubanga agamba bukolo obuki babita batya bugokolo bugeyangana mwe mugoba Museveni gwomazeyo emyaka emeka 2011 live by example ye yajjayo Bakaluba Mukasa yajjayo Bakaluba Mukasa Niba Bakaluba Mukasa nalemerayo mu parliament kooti biki Nambooze ekyo kisanya kivuga omwaka gumu it doesn't matter. Najja 2016. Bisanja bisatu. Bitono. Ndabange bitini. Ne yajja 2016 ndowooza. Sabano omulwadde. Kati kankubule yajja Bakaluba Mukasa. Abafuze emyaka aga. Atakyabongera. Enseko nagwa ne wali nga agabane mwali muntu wala ne tugume embuzi yerije yangamba. Yandibe embuzi yalimu ekintu gye bawa kyagwa. Anti kyenkugambye kati bali mu ddiiru era ku luno ogenda kakasa kino kisajja kyaba bakiyita akuna mukyezo mu noopu awo ekisooka bagundi bagenda kuddayo batono bababaka bagenda kuddayo batono naye ku luno kumpi bajja kugabananga half kuki omusaala sizikuwa kuki kazi babashiri kyekyangwa okanya n'NUP ne Kyagulanyi anti babugaleta miliyoni 10 n'abagamba ezaki ne bamusindikira namuga nti kati gwegenda gwowedde era yaggwa nontegedde naye kale yali akasenteke konna mu butuufu bwako ekituufu naye kati waliwo abamu abalya sente balyanga haafu ate ng'era babakubye palusi kati ku akawunti oteeka ya principal kwoteeka yajjayo yaba ne cheke yajjayo sente era kati Obote awo njala tuddukewo tugende washame Malende embeera gyalimu naye ng'ekifo kye njagala gye bakyagala mugenda kulaba ku mulambo omulala ogw'abagundi tegwabamala ogwa Segirinya omanyi Segirinya gundi kala kasajja ne boolaba bakajja mu parliament Nalukoola kekatta Segirinya Nalukoola y'omu kubatta Segirinya lw'ensonga yatimba olwedde nga Segirinya yes Munna alwadde lwaki otimba ebipande ebyobufuzi kweyagaliza kiseyagaliza okubanga olwadde ndeke kuteyagaliza anti kati ekyo kati ate ebyobufuzi muli mu kabuntu tabaamu singa Nambooze ali ku mpuuga olwaliro singa mukwano gwa mpuuga njera singa ali ku saidi ye nolwokuba nti ako omuntu tekaliimu yadduka dda saidi ye NUP Nambooze yakola statement nga agamba mpuuga vaayo nnyonnyole lwaki owamba abaana baffe Nambooze gwe basiba n'empuuga gwe bakasabwa 2009 Nambooze gwe basiba mu kusooka ojjukira ku bino ebyokulya sente za biki za gavumenti yali mu enforcement
kati oyo ye Nambooze. Yes. Anti kikatyengezaako okulaga. Kikyengezaako okulaga nti twayingira mu lukwe olw'ebyobufuzi. That's why bino bituliko byonna byakumala budde. Kyobula nti the political analysis is not here. Kati wano twogera muki? Bwogezi. Bino twogera mu bwogezi. Era bwe tutandika ebyobufuzi ebyaddala. Wanti wali azanya byabufuzi. Wano buli omu ali mu bizinensi ye bye bitongole kyobula nze negendera ebigambo byange. Wali mpiteko nga mpita Nuupu political party. Se political party. Kitongole. Nuupu kitongole. Kitongole. Kikola ki? Kitongole oli yakiteeka waali ku ssente. Kyabwannakyewa. Nga basically omulimu gwakyo mulimu ki? Kubaako engeri gye babuguyaza abantu n'okubasiriwaza. Babatunuulize kubatunuuliza nsobi kubabuzaabuza. Kitongole kyakubuzaabuza kutimba abantu bbula kulaba nti basobola okulowooza nti nno Museveni tumutwala. Tebamutwala. Oyinza okutwala Museveni ng'oli mu ebyo. Bibalimu tebitwala Museveni. Tebirina yadde tebisala yadde omunyeenyaako. Byongera mukuumirawo. Bye bisinga omunyweza. Era Museveni senga talina bitongole nga Nuupu senga tasobola kufuga. Gamba gakato. Ate tukufanagana Kayibanda yangamba nti balimba erimiro tibajja ku Museveni basobola mujjako. Sina kulimba kati yati yakoze ekintu yakoze ekigambo kifu. Kulimba tebalimbye. Betadde mu kifaananyi. Naye nga kifu. Bo bazanye party nnungi nnyo ya kunyweza omusajja. Deyalolo. Kulemezaawo. Yes, because kati tubere realistic. Tubere kale realistic. Muzine eddakiika ezisigaddeyo. Tubere just realistic. Muzine eddakiika ezisigaddeyo. Tuleme okunyumya emboozi. Oyagala kujjako Museveni. At the same time oyagala kuyingira gavumenti ye. Ani ayagala kuyingira? Ababaka. Bannamboozi. Bajjiyingire bajjeyo ssente ezo ziyambeko mu lutalo. Struggle tosobola tambula nga teriiko ssente. Kati tutunulire ebintu realistically. Museveni bwe yayagala okuyingira bwe yayagala okujjako gavumenti eno yafuluma gavumenti. Ekyo kimanyi? Kubanga gavumenti zaaliwo ate nga zimukkiririza kuba yalina minisita mu zo. Lwaki yazifuluma? Naye bagenda ogenda mu Kekinaana nga ye minisita ng'era minisita. Kyoyinza okungamba nti yagaana Kiyongo okulayira. Yafuluma. Mugambe yafuluma. Kye bayita okufuluma. Kyogamba tebanyiiganga, bo tebanyiiganga. Yababba akalulu ka 26. Yakababba akalulu ka 21. Tutandike 96. Aka 96 n'ababba. Otwale mugendo. Ne batanyiiga. 26 ne batanyiiga. 12 ne batanyiiga. 21 ne batanyiiga. 26 ne batanyiiga. 20 na 1 ne batanyiiga. 2016 ne batanyiiga. 20 ne bagano nyiga. Ne bagano nyiga. Basigala nga bakyaliwo. Era bakyaliwo. Zijja ku account buli 28. Era bakyaganya okunyiiga. Bagenda kunyiiga ddi. Okyegedde emyaka 3 temunnanyiiga naye nga mulya mu gavumenti. Kubanga bw'oba olya realistically oli ne bw'oba ng'okola mulimu ng'olina gy'okola nga bakunyigiriza osobola okugamba guno omwaka kangubeereyo mboneebonne naye ogujja siddayo. Oba ki? Oteekeddwa okubaako ky'ofiirwa okubaako ky'ofuna. Naye ffe wano kye tuliko twagala kusigala nga tufuna ate tubeeko kye tufuna. Ontegedde? Tubeeko kye tufuna. Tekisoboka. Olina okubaako ky'ofiirwa okubaako ky'ofuna. Kati oba tetugende ku nsonga ya Shamimu Malende. Zahara Luyirika yazze. Waliwo omukazi omulala bamuyita Saara. Mugenda kulaba ku mulambo omulala mu Nuupu. Nakandi Winifred. Ndowooza n'abalala sibamanyi weebali. Oli yali apoocha ali mu ddwaliro. Kati mwagala kulaba ku mulambo omulala. Gwe nyini okyogedde n'ogamba ni mu politics temuli mu kaabuntu. Temuli kaabuntu. Era temuli kaabuntu. Gwe tokiraba? Mu politics mukwano gwo wamaze n'emyaka 3. Nalabye Sauda Madada ngagamba nti naye oluddeyo nnyo nakuno ng'agamba ono mukyala gwe baleese n'agamba naye oluddeyo nnyo mbadde mu Kampala nga siinaamu mukyala. Oyo ebyamutukako bizibu. Okyegedde anti kakati anti naye kati gwe kiki kye baamukola balina kye baamukolako.
sala banako omanyi lwaki oba bebe kulu byayogera bye bitagatta abyagala zi credibility y'omuntu alese information kikulu bebe kulu yakola ensobi yakola ensobi ye n'alowooza nti bano bali mu byaddala mbu kati abalabula kumbe bo togamba n'opu teri mu byaddala babimanyi goza bo tebakimanyi nabo bennyini bo bennyini bakimanyi ba agent wali bo bennyini bakimanyi kisinzira level ki gwoli nze ndi agent naye ku level ki waliwo wa CIA waliwo paka ku level esembayo kyopola banesimu yabesi gyabwe bagibbira era CIA wajja webyayi kwata mu erimu sound etambula bagibbirawa ku nubu bakugamba bijira yabingamba nenewunya Kutebe kye kibina kye byo. Yes. Asajja ne bagisikirawo. Yes, ne bagisikirawo. Balo ne bafunira ko. Okumanya nga byabufuzi biri fane. Mukyala wate nagendawo. Nayogera ebigambo ebikankana nga ali katuuti. Webale nnyo. Firimu neekula kati nasirika nagusala. Politics mujja kumuyiga mpola. Naye nga bwe muyiga temukkiriza kumufiiramu. Ontegedde temukkiriza kufiira mu byabufuzi. Tugenda mu kalulu temukkiriza kufiira mu byabufuzi nga bwe wagira gwowagira naawe wewagireko. Conclusion yo ku malende erietya conclusion muyinza okulaba ku line emyufu togamba malende basobola mu makadi Zahara because bo baagala ssente talina ssente oyo abadde mu kwejjanjaba ayinza okuba yadde n'ekikumi oyo ayinza okuba ne ssente kati ne gundi yakomyewo bannange Lois Mbogeri South talina ssente nedda baagala ssente ku mirundi ebiri baagala ssente zino ezoono naye ate baagala ne ssente okuba nti tebafiirwa kifo oyo kyamimayinira ayinza kuwangula akalulu tasobola kajjayo talina kyakoledde bannakampala batugamba NUP ne weetambuzi mu Kampala ewangula balimba ate gundi nedda kati kankusomera abantu abaagwa mu Kampala nga be baabaleeta Nyanzi yaliwo e Kampala Jagwa. Ekyamutuukako yalina tiketi yalina buli kimu mbuyagano okumaaka kale nadda mu by'okumaaka muganda we ye muganda we n'ayitamu muganda we yakwata kyakubiri yafuna ebitundu by'endowooza byali mu 3 gundi Nabira naggayisa Empala oyo just yali last resort tomuteekako muleke teyalina kaadi yalina kaadi but baali tebalina gwe bagiwa omupika ku mbuzi omugasa ku mbuzi omugeza ku mbuzi yali last resort naye amaanyi ge kyokama doubting amaanyi g'oyo omukazi yagayina emabega essaawa zino takyagayina ensonga ki yafuluma neggwanga ali eyakuba kyeyo thank you so much teyali kaadi baali tebalina gwe bagiwa yali last resort nga bagamba naye tukoze tutya bagenda olaba kamiriyoni nga naye tezigatta bulungi yagifuna kaadi kyenkugambye kati noona awulira byagambye nti tekitegeeza nti kati ebyo byenjagala mutegeere nti si bwe yafuna kaadi alina okukola ki kitegeeza ki mutunuulire obusobozi bwa muntu kaakati temudda mu kutunuulira kugamba anti kati nkubuulidde bano bo baagala kubeera n'abantu bangi mu paalamenti tebatunuulira gwe byotunuulira mbu simanyi kapasite ya muntu bandibadde abantu abamu tebalina kaadi munnange nedda beesobola naye bonna beesobola awo wetuli oba bidomola oba ki kakati twagala kujjawo Museveni aleeta ebidomola kubanga byenaalemu kakati ate tuleese ebidomola kubanga bya nuupu fundafundako mbu n'ekidomola kyokukiteekamu amazzi ne gabeerawo kati awo wali challenge nti kyetulwana okujja mu ggwanga kyetuzaamu so nuupu NRM twala tugende tewali njawulo enjawulo zero ebyo byonna byala ki ebeera ekikulu kyabeera mugende mwekolerere mugende musimbe emwanyi tumaliriza mubeere bulungi kale bonna batosinziira okubeera nga otulaba tukomye wano tutandikire onakola ku maata 10 mpeera alhamdulillah.